ebigenda maaso mu nsoobiraba oba obisaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige omulungi mukwana ali ku 3ABN neesimye nnyo okubuuzaako mu linnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo weebale nnyo kubanga oli wamu naffe kantola omukisa guno okwaniriza mu bunnabbi obw'essuubi mu puroguramu manya ebiro weebale nnyo okuba tutambudde ffenna kuva gye twatandikira mutuufu okutuuka ku byokuyiga bino because kino ebiddako biringa bibiri tumalirize mukwano weebale nnyo kubanga tutambudde ffenna nyongera okujjukiza nti obunnabbi obw'essuubi osobola obusanga ku www.revelationsofprophecy.com ninawo n'ekyama kye njagala okwanjulira olwaleero ayaweya nti wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda we have what we call www.afcoafrica.com oba gye tuyita Amazing Facts Africa lino tendekero litendeka abantu okubuulira okuyigiriza bayibuli especially mu abamaze okubatizibwa abandyagadde okwongera okugabana Yesu Kristo n'abalala you can join them basangibwa ku Kampala Central Church naddala katulina waliwo emisomo kukubuulira enjiri egiri on what we call personal evangelism, child evangelism, literature, public evangelism, health evangelism, literature evangelism, child evangelism, health evangelism, personal evangelism, and public evangelism. So nga wuli iShare. iShare yo nteekateeka ya buli Sunday 12 ng'oli mu kuyigirizibwa mu kubuulira enjiri ku kinnamu. Okay. Eri esoose gye tuyita full course omuntu abeerayo emyezi 3 ng'ayigirizibwa mu masomo aga public evangelism, personal, child evangelism, health evangelism, literature evangelism. Naye ate lino obeerawo Sunday yokka Sunday 12 ez'okutraininga mu kye tuyita personal evangelism. So tosubwa okubeera part of it erimu ababatiziddwa ne mutandika obulamu obujja nga muli mu kanisa ya Kristo wandyagadde okumanya engeri gy'ogabanako n'abalala ekigambo kya Katonda. When next session starts osobola okumanya ebisingawo from Amazing Facts Africa oba obakyalire ku www.afcoafrica.com. Esigaddeyo ki mu bunnabbi obw'essuubi? Tosubwa ekyuma kya Katonda ekyoza kitya yekyo kyekiriwa maaso awo tujja nakyo ekimu ku bisigaddeyo then ekisembayo obulamu bw'eggulu bugenda kuba butya twogedde bino byonna entiko yabi yakulaba ng'omuntu otuuse mu nsi Katonda gy'ategekedde abamwagala kijja kutuluma nnyo singa obubaka nga buno buba tebukoze ekyo tusaba Mukama akuteeketeeke olw'okuddako okusembedde naye waliyo ensi eyo gye tugenda obeeramu obulamu bwawe bugenda kuba butya tosubwa okubanga naawe obwenyumirizaamu maaso awo bwe tunaaba nga tuyiga ekyokuyiga kino ekisembayo obulamu bw'eggulu buliba butya atusabe negattaako mukwano tewombeke tuweeyo okusaba tubeere nga tutandika obubaka bwaffe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna nkwebaza nnyo kubanga ompadde omukisa okuyigiriza ekigambo kyo era ssebo nsaba amagezi agava gy'oli galuŋŋamye ebirowoozo byange omwoyo omutukuvu ayigirize tutegeere atulumirize okusobola okumalirira okukola okwagala kwo. Baganda bange abazze nga bayiga obunnabbi obw'essuubi beetaaga okubaamu enkyukakyuka nga nange bwe njeetaaga kkirize okwagala kwo eri obulamu bwaffe kutuukirire okuyita mu kyokuyiga kino bwe nsabye kitange nga nkwesize mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Weewaawo amiina. Ekyokuyiga kyaffe olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti ekibi ekitasonyiyibwa, the unpardonable sin. Kino ekibi tekisonyiyibwa. Waliwo ebiyinza osonyiyibwa naye kino kyo tekisonyiyibwa ye abaffe kikiriwa because ekimu ku bintu ebikyasinze okuba eby'ennaku byenzikiriza ebikyasinze okuba eby'ennaku mu nsi
kwe kusinkana omuntu nga yakola ekibi ekitasonyiyibwa, kubanga bayibuli eraga teri muntu agenda kutuuka mu ggulu okuggyako ng'ebibi bye byasonyiyibwa. Kati ate waliyo n'ekibi kino tekisonyiyibwa, kyekiriwa butemu. Dawudi yatemula Uliya naye Katonda yamusonyiwa. Bwenzi, Dawudi yawasa mukazi wa Uliya, yamuwambako yamusigula neera yasonyiyibwa. Naye Sulemaani yawasa abakazi nga bali mu 2,000 n'asonyiyibwa. Kati ekibi ekyo kyekiriwa bulabbayi bukenuzi. What is it? What is the unpardonable sin? Kibi kyekyo ekitasonyiyibwa. Is it sin or degree of sin? Sinning. Tugenda kuba tuzuula ebisingawo. Kantandike n'ebigambo ebisangibwa mu kitabo kya Matayo sura 12 olunyiriri lwa 30 otuukira ku lunyiriri olwa 32. Agamba omuntu atabeera nange mulabe wange, era omuntu atakuŋŋaanyiza wamu nange asaasaanya. Omuntu atabeera nange mulabe wange, Yesu agamba, era omuntu atakuŋŋaanyiza wamu nange asaasaanya. He that is not with me is against me. Yes, mu ngeri endala omuntu atali totally committed eri Kristo. If we are not totally committed to Christ, if we are half-hearted, then we are against Christ. Someone who is almost saved is totally lost. I want you to note that one. Okubeera obeezi almost saved. Nofa nga oli almost saved, you are totally lost. Kwegamba wetutuuse wano mukwano gwange njagala wenyweze nga tutunulira evidences ku kibi ekitasonyibwa kyekiriwa. Because ojja kukiraba nti ekibi ekitasonyibwa kitwaliramu okubanga omuntu obulamu bwe mu bujjuvu tabukwasizza Katonda nga bwe tugenda okizuula mu maaso awo. What am I saying? Yesu agamba nti atabeera nange mulabe wange, atakuŋŋaanyiza wamu nange asaasaanya. Simply showing you nti omuntu alina kubanga obulamu bwe mu bujjuvu abukwasizza Yesu Kristo. Kati Yesu bwe yamala ebyo n'ayongerayo obubaka. Bubaka ki? Kyenva mbagamba mu lwa 3 nti abantu balisonyiyibwa buli kibi n'ekyokuvvoola. Buli kibi kigenda ssonyiyibwa nga mwe mulina okuvvoola. Tuze nga tusoma ku bavvoola Katonda abeeyita bakatonda ku nsi, era bwe baneenenya bajja kusonyiyibwa singa beenenya, that is. Naye Bayibuli egamba bw'obanga ovvodde ojja kusonyiyibwa, kyokka bwe kituuka kuvvoola omwoyo tekulisonyiika. Okuvvoola omwoyo tekujja kusonyiyibwa. Olwa 32 lugamba nti buli muntu alivvoola omwana w'omuntu alisonyiyibwa, naye buli muntu alivvoola omwoyo omutukuvu talisonyiyibwa. Newankubadde emirembe egyakaakano, newankubadde emirembe egigenda okujja, the blasphemy against the Holy Spirit won't be pardoned. Kitegeeza ki? There is some line in the Christian experience. Omuntu watuuka ng'abuuse the maserine akaguwa nga has gone beyond. Kisoboka. Naye ate nga tuli mu kutunulira ekyokuyiga kino ekyekibi ekitasonyibwa, saagala mukwano gwange otunulire Katonda ng'agezaako okulemesa abantu okutuuka mu ggulu. Nze kyo nange sijja kikkiriza. Unpardonable sin, let me read something here. The unpardonable sin is something that we do where we place ourselves beyond God's reach. Kye kintu kye tukola nga twetadde mu mbeera nga ne Katonda tumulemesezza okutulokola. Inanati nga tukola ekibi naye nga mu kukikola tutuuse ku ddaala, we have reached a position where we cannot allow God to reach us. Even if he wants to save us, for us we are not willing that he may save us. I love this statement. Where we place ourselves beyond God's reach. Nga Katonda yandiyagala atuukeko naye nga for us we have completely blocked him. Don't forget Katonda takaka. Takaka. Kati naawo olw'ebigambo ebyo wenjagalidde
nsooke mbajjukize Katonda gwe tusinza afaanana atya. Kubanga tunagenda mbingi nnyo ku unpardonable sin. We need to know the kind of God we worship. Katonda gwe tusinza afaanana atya. The God we worship is not trying to make a people stay away from heaven. Tali mu kulemesa abantu tuuka mu ggulu. By the way, mukwano gwange atulaba. Oli mu kulaba essaawa zino 3 ABN. Kuba Katonda ayagala akulokole. That's the fact. It's because God wants to save you that He is presenting all these messages. Kati oluvannyuma lw'ebigambo ebyo kankongera okuwa bwino ayongera okukakasa Katonda ono engeri gy'ayagala okulokola. Timoseewo ekisooka essula 2 olunya olwokuna lugamba Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Ekyo kwe kwagala kwe abantu balokolebwe bonna era ayagala abantu bategerere ddala amazima kubanga amazima agatuma gye bali okubalokola so si kubalumya. God does not send truth to hurt us but He sends the truth to save us. Amazima ekirubiro kyago ng'eddagala bwe nti lyagala kuwonya n'amazima gaagala kutulokola so si kutulumya. Of course bayinza okukuba empiso ng'olumwa, bayinza okuwa empeke n'ozimira nga zikaawa. Kwegamba medication always has that, but I want to tell you something. Enti Katonda asindika obubaka gye tuli ng'ayagala kutulokola. Ekyo kye kirubirirwa kye kwe kwagala kwe mukwano gwange atulaba. Era oluvannyuma lw'okukitegeera bw'otyo kankujjukize ne kino. Yokaana ekisooka essuula 1:9 Bayibuli egamba nti bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Evidently, unpardonable sin is simply the sin which is not confessed and repented. Right otandise omulengera. Katuddeyo ku lunyiriri lwe twasomye. Kyenva mbagamba nti abantu balisonyibwa buli kibi n'ekyokuvvoola. Naye okuvvoola omwoyo omutukuvu tekulisonyibwa. Every type of sin will be forgiven. Buli kika kya kibi kijja kusonyibwa. Naye ekyokuvvoola omwoyo omutukuvu ekyo nedda tekigenda kusonyibwa. Kati waliwo facts weetaaga okutegeera wano nga tweyongerayo. Fact number 1, the unpardonable sin is not a type of sin. Ekibi ekitasonyibwa si kika kya kibi, naye mutendera gwa kwonoona okulemerako nga tuziyiza okukola kwa Katonda mu bulamu bwaffe. Unpardonable sin, ekibi ekitasonyibwa ye si kika, and it's kind of sin bwenkola bwenti, but guba mutendera omuntu watuuse ng'alemeddeko agenda mu maaso n'okuziyiza Katonda okukola mu bulamu bwe. That is what is called the unpardonable sin. Era ekibi ekitasonyibwa kirina facts enkulu 2. 1, it is a sin. Ekyo kibi Bayibuli eraga bulungi nnyo bw'osoma eri mu Yokaana ekisooka essula 3:4 nti buli muntu yenna akola ekibi akola n'obujeemu era ekibi bwe bujeemu oba okumenya etteeka lya Katonda, which means ekibi kyonna ekiri against the Holy Spirit has to do with breaking the law. Kumenya etteeka lya Katonda oba ogenda maaso. Era tulabye wano nga fakiti ey'okubiri eraga ki? Omusango ogwo ekibi ekitasonyibwa gukolebwa eri ani? Guzzibwa eri Mwoyo Mutukuvu. Yokaana 14 olunya olwa 26 lugamba nti naye omubeezi Omwoyo Mutukuvu kitange gw'alituma mu linnya lyange oyo alibayigiriza byonna, alibajjukiza byonna bye nabagamba. Let me pause a bit and say something. Ekisooka tumaze okulaba facts ku kibi ekitasonyibwa. Number 1 is enti kibi. It's when someone is sinning, kukwonoona. 2, nti omusango gw'ekibi ekitasonyibwa guzzibwa eri Mwoyo Mutukuvu. Lwaki guzzibwa eri Mwoyo Mutukuvu? I want you to say something about the Holy Spirit. Waliwo ebintu 4 byolina okumanya ku Mwoyo Mutukuvu byakola. Kati olyoke omanye nti bw'obanga ozizza omusango eri Mwoyo Mutukuvu, then you know very well lwaki okuzza omusango eri Mwoyo Mutukuvu tekusonyibwa. Number 1, Yokaana 14:26,
bayibuli etubikulira the roles of the Holy Spirit oba emirimu gya Mwoyo Mutukuvu. Ogusooka Yesu agamba atya, Yokaana 14:26, naye omubeezi Omwoyo Mutukuvu Kitange gw'alituma mu linnya lyange, oyo alibayigiriza byonna era alibajjukiza byonna bye nabagamba. He will teach us. Naye ng'atuyigiriza ki? Bayibuli erikkiriya atuyigiriza mazima, kuba Yesu yagamba tagenda kwogera bibye wabula anaatoolanga ku byange n'ebyamuweebwa Kitange. So we are sure nti Mwoyo Mutukuvu ng'ayigiriza kwegamba yatuyigiriza amazima. Nze nyinza okuba nga mbadde mbayigiriza wano mu bunnabbi bw'essuubi naye ekyamazima kiri nti nange sirina kye nandisobodde kukola without working of the Spirit. It's the Holy Spirit which unveils to us the truth as it is in the scriptures. Mwoyo Mutukuvu oyo yayigiriza. Ogwo nno mulimu gwe ogusooka. Kati kankuwa ogwokubiri. Yokaana 16 olunyiriri olw'ekkumi. Naye bw'alijja oyo Omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna. Anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna, kubanga taayogerenga ku bubwe yekka, naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga. Ye anaababuliranga n'ebigenda okujja. He will guide us into all truth. Kano kaakubiri kakulu ku Mwoyo Mutukuvu. Agenda kubaluŋŋamya mu mazima gonna. He will guide us into all truth. Question: amazima kyeki? Of course twasoma dda Bible ng'etukakasa amazima kyeki. Waliwo definition 3 ez'amazima mu byawandiikibwa. Esooka, Yesu ye mazima. Yokaana 14:6 Yesu agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. So bwe tuba twogera ku mazima, we are looking at Jesus. Nti Mwoyo Mutukuvu agenda tusendasenda, agenda tusikiriza okulaba obukulu bwa Kristo, okulaba omukwano oguli mu Yesu Kristo. Omwoyo Omutukuvu mukwano gwange atulaba, agenda kuyambako to appreciate the beauty of Jesus. Kulwaki? Yesu mazima. Ekigambo kye mazima. Aga nti obalongoose mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Yokaana 17:17. So nga si kyekyo kyokka, n'etteeka lya Katonda lyennyini mazima. Zabuli 10:19 olunyiriri olw'e-142 agamba nti obutuukirivu bwo bwa mirembe na mirembe, etteeka lyo ge mazima. Era okiraba nti amateeka 10 it's the embodiment of truth as it is in Jesus. Ate ng'ekigambo kya Katonda Bayibuli it's the entire story of the truth about Jesus. Kati Mwoyo Mutukuvu bw'aba aluŋŋamya omuntu mazima, ago ge mazima g'amuluŋŋamyamu. Yesu Kristo ekigambo kye Bayibuli gattako etteeka lye. So akola omulimu ogwo ogw'okuluŋŋamya, gwe mulimu gwe ogwokubiri. Era guides us to Jesus, to the word and the law, because those are the three things which are the truth. Ekyokusatu Mwoyo Mutukuvu kyakola. Yokaana 16 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana Bayibuli egamba nti omubeezi talibajjira, naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Okay, ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi, olw'obutuukirivu n'olw'omusango. Omubeezi ono, the comforter, the Holy Spirit, bw'alijja agenda kulumiriza ensi olw'ekibi. Is going to agenda kulumiriza ensi about sin. Have you ever heard that voice which tells you tokola bw'otyo? Eddoboozi eryo lya Mwoyo Mutukuvu. He convinces, convicts, reproves of sin. What is sin? Sin is the breaking of God's law. Yokaana 3 olunyiriri olwokuna lugambye nti buli muntu yenna akola ekibi akola n'obujeemu, era ekibi bwe bujeemu oba okumenya etteeka. In other words, that would be pointing you to the breaking something in God's law. Mwoyo Mutukuvu akulaga nti gundi awo wabye olimu kumenya erimu ku mateeka ga Katonda 10 yaleeta okulumirizibwa okwo. By the way, nze ne bwenjogera okuva ku nkya otuuka akawungeezi, nensiramu nenjogera. Ng'ekyamazima kiri nti Mwoyo Mutukuvu taluŋŋamiza, takulumiriza mukwano gwange emba mala byange. It's the Holy Spirit who brings conviction. Yalumiriza ensi olw'ekibi. Individuals atumanyi bye tukoleramu, era amazima galeeta gye tuli abaamanyi nti wano tubadde twawaba, kati n'atuyambako okulaba okuyita mu mazima gano ng'atukomyawo ku mulamwa. Kati ekirala ekyokuna Mwoyo Mutukuvu kyakola,
aleeta obumu. Aleeta kye tuyita obumu. Obumu. Bakolinso ekisooka essula 12:13 Pawulo agamba nti kubanga mu mwoyo omu ffenna twabatizibwa okuyingira mu mubiri gumu. Here is another thing about the Holy Spirit. Nzikiriza ekkanisa etalina mwoyo mutukuvu tesobola kubeera na bumu. The reason why many churches today are so much fragmented era obukristaayo ekimu ku biraga nti ddala bulinga obutalina mwoyo mutukuvu. Buli omu omulengera amerusizaawo omugendo gwe wano migendo gwe. There is nothing like a unity. Tewali waki mwoyo mutukuvu si alungamya naye kanisa mwoyo mutukuvu gyalungamya ojja gisanga nga they have that unity which is the unity between Jesus and his Father. Okiraba? Yes, kubanga Yesu yasabirira era mwoyo mutukuvu akakasa nti believers have that unity. So ebintu ebyo ebina omwoyo mutukuvu byakola. Ekisooka ayigiriza, ekyokubiri alungamya, ekyokusatu alumiriza, ekyokuna aleeta, atuleeta wamu, aleeta obumu. You know, unites us together. And as long as mwoyo mutukuvu ebyo ebintu bina bikoze mu bulamu bwaffe. Kankyogere bulungi kino nga nkyegendereza. Ebyo ebintu ebina mwoyo mutukuvu bw'aba abikola mu bulamu bwaffe. I'm very sure, according to the scriptures, you cannot commit an unpardonable sin. As long as the Spirit is teaching you, the Spirit is guiding you, the Spirit is convicting you, the Spirit is making you one with other believers, nga muli kimu mu Kristo, you can't commit an unpardonable sin. Kulwaki? Omulimu gwa mwoyo mutukuvu ogukkiriza ogenda maaso mu bulamu. Naye here is the wano wewali obuzibu buli luddawa. Mwoyo mutukuvu n'akulumiriza n'akulaga nti there is somewhere mu bulamu bwo kye weetaaga okyusa. Naye ate gwe nga you are not willing to change. Olaba olugendo lw'oba otandise oba oli mu kulemesa omulimu gwe gw'alina okukola mu bulamu bwo okutuukirira. So you have begun the process mpola mpola of committing unpardonable sin. Nga mwoyo mutukuvu alina ekintu kyakulumiza nti ekyo tolina kikola naye gwe ate mukwano n'osalawo ogende mu maaso ng'okikola contrary to the revealed word oba revealed will of God from scriptures nga mwoyo bw'agikubikkulidde. Kyalimu obstruct naye tujja tambula mpola mpola. Abaefeso 4 olunyiriri olw'amakumi 30 olina ebintu bibiri by'osobola okukola ku mwoyo mutukuvu. Number 1, osobola okumunakuwaza. Singa obanga toli mwetegefu kuwuliriza kulungamya kwe oba kuyigiriza kwe oba kulumiriza kwe, ebyo ebintu obanga toli mwetegefu kubiwuliriza, olwo nno wammanga bino by'oba okoze ku mwoyo mutukuvu. Ekisooka oba omunakuwaza. Bayibuli egamba so temunakuwazanga mwoyo mutukuvu owa Katonda eyabateesaako akabonero okutuusa ku kununulibwa. Who seals us? Of course tukimanyi bulungi nnyo siru ya Mukama twagiyigako ng'akabonero ka Katonda ye Sabbiiti, naye akatusisaako ye mwoyo mutukuvu. Kati bw'obanga ogaanye omwoyo mutukuvu akulungamye, olwo oba oli mu kumunakuwaza. Oli mu kunakuwaza omwoyo mutukuvu. Okiraba mukwano gwange? Oba omunakuwaza kangeze akubikkulidde amazima nti akabonero ka Katonda Sabbiiti olunaku olw'omusanvu Saturday, akabonero ka Katonda tukasanga mu tteeka lino erya Sabbiiti. Erinnya lya Katonda twaliraba nga ye Mukama Katondawo, obukulu bwe nti ye mutonzi, etwalire nga eggulu n'ensi, byonna twabiraba bulungi nnyo nga bwe biri. Era tukitegeera nti ne Katonda akabonero kano ayagala kagende mu kyenyi kyaffe mu ngeri endala tukikole kuva ku ntobo ya mitima gyaffe. Sabbiiti nga togikuuma kulaga bulazi bantu nti nze ndi wanjawulo, naye ng'ogikuuma kuva ku ntobo ya mutima gwo. Naye ani akituukiriza ekyo? Omukristaayo ajjuzibwa mwoyo, akuuma olunaku olw'omusanvu Sabbiiti, mazima alina akabonero aka Katonda. The spirit-filled Christian is one who has the seal of God. Oyo alina akabonero ka Katonda. Era omuntu bw'aba agaanye amazima nga gano, bambi aba agenze mu maaso n'okunakuwaza omwoyo omutukuvu. Kati ng'oggyeko okunakuwaza omwoyo omutukuvu, ate eriyo ekirala ky'oyinza okukola omwoyo omutukuvu, kye kiriwa? Okumuziyiza.
This is another thing you can do against the Holy Spirit. Okuziyiza omwoyo omutukuvu. Ebikola tumesula 7 olunyiro olw'atanumu olumu. Omusajja gwe bayita Stefano yabulira enjiri emu ku sermon ezikyajjukirwa ennyo as great sermons, spirit-filled sermons. Yabulira ekigambo abantu ne kibakwata omubabiro. Ne bwe kyabakwata omubabiro ne bakikyawa. Ne bagamba nedda musajja gwe tukooye. Era baali bagenda omukuba amayinja n'abagamba nti mwe mulinga bajjajjammwe. Era muziyiza bwe muti omwoyo omutukuvu. So you can ng'oggyeko okumunakuwaza osobola n'okumuziyiza. You can either grieve the Holy Spirit by continuing in sin, or resist the Holy Spirit. Some people resist the conviction. N'akimanya nti olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti. N'amanya nti olwa Sande luno ekyamazima tuli mu byawandiikibwa era ndi kafu ndi ku musenyu, naye n'asigala nga alemesa mwoyo mutukuvu. N'agaana n'asigala nga waggumi n'aga nze sijja kukyuka. Ng'eddoboozi lya Mukama liri mu kumulumiriza. Ayinza okuba nga mukwano gwange tulaba ye ggwe. Katuweebuuza ekibuuzo. Lwaki okukola ekibi eri mwoyo mutukuvu tekusonyiyibwa? Nkiwa mikwano gyange mwatandise dda okukifigalinga out. Lwaki ekibi kyokoze eri omwoyo omutukuvu tekijja kusonyiyibwa oba okuzza omusango eri mwoyo mutukuvu tekusonyiyibwa? It's like this. Mwoyo mutukuvu bw'abanga bwe tugaana okuwuliriza mwoyo mutukuvu, tuganye Katonda okutuyigiriza, tuba tuganye Katonda okutuluŋŋamya, tuba tuganye Katonda okutulumiriza. God is teaching us by the Holy Spirit. God is guiding us by the Holy Spirit. God is convicting us by the Holy Spirit. Kati ebintu bino bisatu bwe tubigaana, tuba tuganye omulimu Katonda gwe yandikoze ogw'okutuyamba okusobola okulokolebwa. Because sadaka ya Kristo bwe tugikkiriza, who activates the righteousness of Christ in our lives? It is the Holy Spirit. How? First of all, by informing us ng'atuyigiriza amazima ga Bible. Secondly, by convicting us, n'atulumiriza. Ekyokusatu n'atuluŋŋamya, kubanga waliwo gano ate n'akwongerako n'amalala. You know, with time nga tunalaba nti obunabi bw'essuubi twabutandikira ku lesoni esooka, ogenda olaba nga tugenda twambuka paka kati gye tutuuse. So omuntu agezaako okulemesa mwoyo mutukuvu okukola omulimu afaananako omusajja akutte essimu ye n'agiteekamu alamu ng'ezuuka ku ssaawa 9. Ssaawa 9 era bwe zikoona n'agiwulira ddala n'aginyiga n'agiggyako. Si kuba nti eba tewoggana. Naye mwatu ekiseera kituuka nga takyalina nakagiggyako, naye nga ne bwagiwulira takyazuukuka. Esigala yeekaaba. Eddoboozi lya mwoyo mutukuvu lisigala lyogera gye tuli. Katonda asigala atukoowoola. Naye nga ffe ekyamazima amatu galinga agatakyawulira. Why? At the first step Katonda bwe yatuyigiriza twawulira ne tugaana okukkiriza, twaluŋŋamizibwa ne tugaana ne tugaana okugoberera okuluŋŋamizibwa okwo, twalumirizibwa ne tugaana okukyusa. That's the problem. Ekyo bwe wali obuzibu, it's kind of nkiyite ntya, kibanga kizimbe. Ng'oli agenda akizimba, abantu bali eri eruuyi bamuyita gundi, katujje tukutaase. Mundeke eno nzekka. N'azimba ekizimbe kye ne kitandika otuuka kolopuleeti. Nga bambi ogusenge gwataddewo. Kati mwe musigala muyita, naye nga takyabawulira. N'akatono. Nga takyabawulira. Si kuba nti mwe muba temukyayita, mwe muba mukyayita, naye ng'ekyamazima kiri nti eddoboozi lyabwe terikyamutuukako. Kati waliwo abantu abeeteeka mu mbeera efaanana bw'etyo. Ng'akagundi ko kakaaba. Gundi zuukuka essaawa etuuseeyo okusaba. Kakwano otwale omukono, abamu batuuka n'okasembeza okumpempe. Ni keesi kawoganiddewo. Ate banna ebintu bino nedda. Ate mubitegeera. Kubanga bwe kawogana bwe kati. Mugwano gwange tulaba. Waliwo wootuuka nga wamanyire omanyi ne woonyiga. N'omukono ogunyiga ng'ogulina. Guba ready, I don't know. N'okakwata n'okakoona ne kazikirirawo n'ogenda mu maaso n'otulootu. Kati kabako tekalabudde. Kikingeza nkubira kifaananyi nti eddoboozi lya mwoyo omutukuvu lisobola osigala nga likola mu gy'oli. Nga liyita, nga likoowoola, naye ng'ekyamazima gwe tokyaliwulira.
era nze kambategeeza abantu abagenda okuzikirira, it's not because God would not want them to be saved. God did everything. He did his best as God to save them, but they were not willing to be saved. Not because they couldn't be saved. Kati kyekyo. Era kankulageko katono nnyo ku ngeri abantu gye bakolamu ekibi ekitasonyiyibwa. How do they commit unpardonable sin? Engeri eziwerako abantu gye bakolamu ekibi ekitasonyiyibwa. First group yeeno, abo ababikkirira ekibi. Ababikkirira ekibi ate nabo balimu amadaala era. Kankusomera olunyiriri luno okwongera okinyweza. Engeri sula 28 olunya olwe 13. Bayibuli egamba nti abikka okusobya kwe taliraba mukisa, naye buli akwatula n'akuleka alifuna omukisa. Abikka kusobya kwe taliraba mukisa. Mu babikka kusobya kwe mwe muli abantu bano wammanga abatakkiriza kubaawo kwa Katonda, atheists, people who believe Katonda alabika taliiyo. However much there is evidence, religions weziri evidence w'obutonde waali, naye nga bo bagamba no, there is no existence of God, we can't believe that. So ne basigala nga bayonoona nga bagamba we have no accountability to anyone else but ourselves. Amagezi akwemanya bwe bulokozi, teri kufa oba gye kuli tulidda. There is nothing like a judgment. Byonna Bayibuli nga bwebiyigiriza nga bagezaako kulaga nti biriyo. Abatakkiriza kubaawo kwa Katonda, atheists are one of the people who commit unpardonable sin. They deny the evidence of scripture. They deny the evidence of nature. Obutonde nga bwogera. Era ya Zaburi ey'ekumi olunya olusooka kyeva lugamba nti omusirusiru agambye nti Katonda taliiyo. Nti Katonda taliiyo. Era ye kyava anywa omwenge gwe, ettamiro lye n'asigalamu. Why? No one will judge me. Kati abo bwe batyo bali mu lugendo, era ojja kwesanga ng'ekyamazima bawunzise bafudde nga tebasobodde kukozesa mukisa gwa kulokolebwa simply because they had a wrong idea nti Katonda taliiyo ate nga gy'ali. Ati wabawo gurupu ey'okubiri about abantu ababikka ku kibi be baliwa abaawula ekituufu ku kikyamu, ng'ekituufu akimanyi n'ekikyamu akimanyi naye nga is not willing at all to change. Toŋŋamba kuva ku mwenge nkimanyi mubi. Ego ngumanyi ssebo. Ngumanyi omwenge mubi, ngumanyi gutta abantu. I mean, you don't have to waste your time. I understand, I know. Sabbiiti olunaku olw'omusanvu lwerwo olya nti Yesu yafa ku Friday nti anti ne bamu n'azuukira ku Sunday olusooka mu wiiki nti anti olunaku lwa Sabbiiti lwa musanvu Saturday nti mbimanyi, but they can even differentiate. Amazima nga agamanyi naye n'abikka ku kibi atya. He can differentiate but is not willing to turn around. They are covering their sins. Yes, how? I know what I'm doing is wrong, but I don't care. I'm not going to change. Manyi kyenkola kikyamu naye sifaayo. I won't change. Okiraba? That's a type. Belonging awa kwabo ababikkirira ku kibi. But there is another category. Engeri abantu bakolamu ekibi abongezaayo obudde, eyo yesinga okuba ennene. Here is a greatest category. Abongezaayo obudde. Omuzungu abayita procrastinators. Procrastinators usually have good intentions. Babeera n'ebiruubirirwa ebirungi. They plan to do right someday. They plan to follow the truth someday. Kwegamba bapulaninga baba n'enteekateeka naye lumu. Lumu. Nja kugoberera amazima. Lumu nja kumula ku Sabbiiti olunaku olw'omusanvu. Lumu nja kubatizibwa naye si kati. They have all the plans sometime to come but not now. Bwe naaba nfumbiddwa nja kuwumula ku Sabbiiti. Bwe naaba nga nsobodde okuba nga looni yange ngimazeeyo nja kusobola okuwumula ku Sabbiiti. Bwe naaba nga nsobodde okusasula amabanja gonna ge nnina nja kusobola okubatizibwa. You know, they plan to do something good someday for God. I will pay the tithe when I finish
all my bills. Banabanga bisale byange byonna binosasula ekambi maliza abaana bange bonna basoma ne bamalayo okusoma kwabwe konna ne kuggwayo nemba nga sitalina mwana gwempeerera. I tell you what, I will give the tithe. I will return the tithe. Faithful tithe. Nja kuzanga ekimu eky'ekumi. Nkimanyi. Ne bongezaayo. They procrastinate. By the way, something wrong with these people. Kibalabira kye kino. Enti enkya kisoboka okuba ekikeerezi. It can be too late. Hey. Today might be our last opportunity. Kisoboka okuba nga olwaleero lwe lunaku lw'olusembayo. Nze nkigenderedde buno obulamu teri nnyini bwo ng'osuubira nti mu butuufu oba oliawo wakyaliyo ebbanga ogenda okwekanga ng'obulamu bukomyawo. Kyabulabe ennyo kubanga omanye ekituufu naye ng'oli mu kwongezaayo. Omuganda yandikiisa atya okuba kuyita kweryanguzi. Gwe wennyini. Such people. Wakati obubenje. Ky'omusonga awo ng'omusajja ali awo. Gamba why? Njagga goberera. N'alinnya emmotoka. Oli awo ebintu bino Mukama byandaze bituufu. Ddala ddala sirina kusinza Bikira Mariya. Ng'era buli bw'alengera ekifaananyi kya Bikira Mariya wali kituufu sirina kisinza. Naye Mariya yabadde ekifaananyi kye kibadde kimpa omukisa. Badde bwe ngero ne nfukamira. Kankutegeeze kati nga wali ewaffe Masaka abantu bakimanyi ewaffe Azangobya Omutonda omusangira ddala ng'afukamidde ku ntaana eri awo mu katenti nga gw'oddajja omukisa naye kati ng'amazima agawulidde nga azze agasomako alabira ddala Bayibuli kyegamba kye kituufu tolina kusaba eri bafu. Of course abantu balina ennyiriri zaabwe oba oli awo naye nga Bayibuli si kyeyigiriza. Kati n'asigala muli ng'agendayo naye anyway saamudde nja komya okugendanga okusinza. Nja komyanga ogenda ofukamira eri amalaalo. Among other things, let me tell you, it may be too late. Muntu osobola n'okutwalibwa akabenje. Obulamu ne bukomaawo naye nga gwabadde oli mukola ki mu kwongezaayo budde. Enkya kisoboka okuba ekikeerezi. Nze nsomye ku byokulabirako mu Bayibuli eby'abasajja ab'enjawulo. Bw'osomeri mu kitabo kya Ebikwatuma essula 26 Bayibuli yogera ku musajja gwe bayita Agulipa yagamba Pawulo nti oyagala kyenkana okunsendasenda nfuuka omukristaayo. Omusajja ono he was almost saved but he got totally lost simply because he didn't cross the line. Omulala Bayibuli gweyogerako bamuyita Felisito naye nga sinnamu kugamba njala okujjukiza nti eri abantu bangi nga bali awo tasala ddiiro abanga anaasala n'ayimirira. Anyway nja kikola mu maaso eyo. When the convenient season has come, are you aware many people will be mu geyeena eribaayo obukadde bw'abantu kyenkana abaalokolebwa? We are almost saved. Bali ku njego za kulokolebwa. Lwaki? Almost saved is being totally lost. Very important to note. Era abantu bwe batyo Yesu aboogerako. Bw'osoma ku musajja omu mu Maka essula 10:21 eyajja eri Yesu omugagga oyo ng'anoonya obulamu butaggwawo. Yesu n'amugamba genda otunde ebibyo ngoberere. Yamugamba weebuuseeko ekigambo kimu, one thing thou lackest. Kikyo weebuuseeko ekimu ekyo. Jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Weebale nnyo okuumagana amateeka omwenda gonna. Okoze bulungi nnyo. Tosinziza na bifaananyi mwana gw'olina ttiiki. Naye kati oweebuuseeko ekigambo kimu. Jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Ennaku 6 kola emirimu gyo gyonna. Naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olutolukolerangamu mulimu gwo gwonna. Kikyendi mu kunyweza abantu bwe batyo basikatira. Batujjukiza nti mu geyeena egenda kubayo obukadde bw'abantu kyenkana abaalokolebwa. They were about to be saved but they were not saved. Why? Because bayongezangayo bwongeza. Omu kuba abalala bamuyita Felisito. Pawulo we yali ng'ategeeza obutuukirivu n'ebyokwegendereza n'eby'omusango ogenda okujja, Felix oba Felisito n'atya n'addamu n'agamba Pawulo nti
genda kaakano bwe ndiba n'ebbanga ndikuyita. Nkuwulira Pawulo by'oyogera biri mu kunsendasenda. Nnyabula oyogedde amazima ge neetaaga okukkiriza. Ngalaba oyogedde ne kusala omusango okujja mu maaso awo mwaka gwa 1844 okugenda otandika paka kunaggweerayo nga Yesu Kristo akomyewo. That is ekiseera kigenda tuuka kulyoka ekkome. Nkulaba Pawulo oli mu kubulira enjiri eyo ge mazima. Judgment is someday coming, but until I get a convenient season. Sijja kukola ki? Sigenda kukkiriza. Amazima gasobola okumupisinga off n'agamba, you know, when I'll get convenience in the future. Okulonda nga kuwedde. Nga president omulala azze n'akkiriza amazima. Okwongezaayo. Era Bayibuli egamba nti abantu bwe batyo baba balinda kwegamba no Bayibuli erina olunyi lwetuwa lwengenda osoma naye nga sinalusoma. Abantu bwe batyo baba balowooza nti eri akaseera kagenda otuuka when it's convenient to follow the truth, but I've come to discover it can never be convenient. Kuba sitani naye akimanyi bwe kinaabeera convenient ogoberera amazima, then you will follow it. Kati ye kyava kakasa nti tewaba. Era kakutegeeza statement eno teriba kiseera kiri awo kiteredde gw'okugondera Katonda. Era Bayibuli kyeveega mu Zabbuli 95 olunya olw'omusanvu n'olw'omunaana, leero obanga munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe. Don't tokakanyaza mutima. Tokakanyaza mutima kubanga buli bw'ogamba nedda eri Katonda oba oli mu kunafuya impression za Mukama ku mutima gwo, oba oli mu kunafuya, oba oli mu kugongobaza, oba oli mu kusannyalaza okusikiriza kwa Mwoyo Omutukuvu eri omutima gwo. You are dulling those impressions. Bayibuli kyevudde egamba leero lwaki si nkya? Kubanga enkya eddoboozi lino ly'obadde owulira osobola kubanga okyaliwulira naye ng'amaanyi agaliwuliriza ogonde tegakyaliwo. It's now. Bw'oba owulira Mukama wano waakulumiriza amazima, it's when you should act. Gy'okomye okulwawo sitaani gw'oli mu kuwa omukisa. Temukakanyaza mitima gyammwe. Aliyo kiraasi yakubiri esoose babikka ku kibi, ey'okubiri bongezaayo obudde bagamba mu maaso eyo oba oli awo kwegamba bambi abo ne batuuka n'okufa. Ng'ekyamazima they have not chosen to be Christians. Mwandiisi omu yagenda n'agamba there are many people who live hoping to be Christians, desiring to be Christians, but they will die when they are not Christians. Why? They didn't choose to be Christians. Tebalondawo kubeera bakristaayo, bagenda natuuka kufa nga they just hope. They love to be Christians. Naye embeera bagenda okulaba nga birimu self-sacrifice, birimu okwerekereza ne bagamba mu maaso awo embeera bw'enaaba etereddemu, maybe I will keep the Sabbath. Church members kati abantu beebuuza naye member w'ekkanisa ate already ayinza atya okukola ekibi? How could church members commit the unpardonable sin? Very easily basobolera ddala. Manyi abantu babatizibwa ne bayingira ekkanisa. Kati bwe bayingira bagamba engeri gye ndi mu kkanisa kati ndokoleddwa, sikyetaaga kwongera kumanyayo kipya kisingakaawo. They forget one thing and the truth advances. Ti amazima geeyongera kubanga tusomye mu Yokaana amazima geeyongerako, revelation of truth yeeyongerako. Yokaana 16:13 lugamba nti anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna. Holy Spirit guides us into all the truth. Kati weetegereze, Katonda enkola ye yeeno, tatuluŋŋamya mu mazima nga nkola y'abana abasajja abatikkula omusanga ng'atikkula omusenyu gwonna n'ayiwa. Katonda atuluŋŋamya atya? Agenda atubikkulira mpola mpola. Leero bw'akuyigiriza nti munnange bw'obanga oyingira ekkanisa osooka kubatizibwa, ekyo n'okitegeera. Emabega eno nga yakuyigiriza nti munnange okuwummula ng'osinza Katonda owummula ku lunaku olw'omusanvu Sabbiiti. Simple as that. Agenda akubikkulira mpola mpola. Kwegamba bw'amala obigatta awamu then n'alyoka ate okuyitira mu Mwoyo Omutukuvu akwoleka kiki ekyokukola. Ayinza okuba nga ali mu kuluŋŋamya ng'akulaga kiki kyakulaga nti okulya embizzi kibi, ekyo n'okimanya era embizzi n'ogireka.
kati obuzibu some people continue following God naye there is somewhere they reach nga balaba kiri inconvenient gye bali okugenda mu maaso ne bayimirira ku nsonga eno ey'abamemba b'ekkanisa engeri gye bakolamu ekibi kino ekitasonyiyibwa nga bakola nga bajjajjaabwe bwe baakola sajja yaboogerako Stefano n'abagamba mmwe mugaana amazima muziiza omwoyo omutukuvu nga bajjajjammwe bwe baakola era oli omusangira ddala ng'agamba nze bajjajjaffe baazaalibwa mweno kkanisa alowooza ndineze you know what siyinza va mweno kkanisa ku lwaki ne bajjajjange mwe baazaalibwa siyinza kuva kuwumula ku Sunday because ne bajjajjange mwe baazaalibwa ng'amazima otegeerera ddala nti Saturday esabbiiti ey'amazima okusinziira ku Bayibuli kyokka musajja wattu oba mukazi wattu n'asigala ng'agugubidde ku Sunday because jjajja we naye yali awumula ku Sunday ne bw'ategeera nti ekijjukizo kya Katonda ye sabbiiti n'omusanga ng'ategeeredde ddala nti akabonero ka Katonda ye sabbiiti era enkovu y'ensolo n'agitegeera nti waalo kwe kugenda maaso n'okuwumula ku Sunday ejja kuweebwa bonna abanaasigala nga bawumula ku Sunday ng'etteeka limaze okuyisibwa n'agamba nze sijja kuseetuka yeerabira ki nti waliwo ebintu bingi byaffe bye tumanyi olwaleero ate bajjajjaffe bye bataamanya ku lwaki Bayibuli eraga mu kitabo kya Danyeri Sura 12 nti mu kiseera eky'enkomerero n'okumanya kulyeyongera era obubaka bw'ebiseera by'enkomerero mu kubikula 18 olwokuna bulaga ki nti mu kifulume mu Babuloni abantu bange ensinza ziri zonna ez'ekikaafiiri oba okuwumula ku Sunday okutali mu Bayibuli muveeyo kati bambi oli abimanya naye naayagala wange nze kansigale ku bajjajjange nga bwe baakola yeerabira ekintu kimu nti waliwo bajjajjaabe bye bataamanya Katonda by'atagenda kubavunaana naye ng'ate ye abitegedde kubanga amazima gali mu kweyongera okulabika abatajja ku mateeka lya Katonda bajjajjaabwe abo Bayibuli eraga wano bamemba b'ekkanisa abalala abatajja ku mateeka lya Katonda Stefano aboogerako mu Bikola Tume Sura 7:5 lwongera okulaga kategole endala eri wano wansi wa bano abatambulira mu bamemba b'ekkanisa era abantu bano bonna nga Mukama amuluŋŋamiza mu mazima n'agagaana. I remember a younger boy whom the pastor told nti olunaku lwa Sabbiiti olw'omusanvu ye Saturday n'agamba nti nze sigenda kuwumula ku Saturday. Pastor n'amugamba nti ne mu ggulu tugenda kuwumula ku Saturday naye bwe n'atuuka mu ggulu sijja kuwumula ku Saturday sijja kuwumula ku Sunday. Kati there is such a category eri kuba memba bakakugamba ye yakkalira n'agamba nze wano sivaawo I'm not willing even if the law says I want. Kakutegeeze mukwano kategole bwetyo waaba atuuse Bayibuli egamba Ebulaniya Sura 10 onyolwa 1 tuka ku 28 nti kubanga bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima tewasigaddeyo nate saddaaka olw'ebibi byaffe wabula okulindirira n'obuti omusango n'obukambwe obw'omuliro ogugenda okwokya abalabe. Some people Bayibuli wano ennyonnyola anyooma amateeka ga Musa afa awatali kusaasirwa olw'abajulirwa babiri oba abasatu. Mulowooza mutya okubonerezebwa kw'oyo kwalisaanyizibwa kulyenkanawa okusinga okuba okubi eyalinyirira ddala omwana wa Katonda n'alowooza omusaayi gw'endagaano ogwamutukuza obutaba mutukuvu n'agirira ekyejo omwoyo w'ekisa. When we continue to sin willfully, it is just like a trampling just under our feet. Kubanga kuddamu kukomerera Yesu ku musaalaba kumulinnyako. Kati mukola bwetyo it's an offense to the Holy Spirit. When we choose continually willfully sinning, it's just as if we are trampling on Jesus. Tubanga abali mu kulinnya ku Yesu Kristo. Era mwoyo mutukuvu tasobola era talisobola kusigala mu bulamu bw'oyo agenderera okumenya etteeka lya Katonda kwegambanga agenderera bugenderezi kulimenya. By the way, there are some people who would rather go to hell than listening to the Holy Spirit and doing what he says. Eri abantu abajogamba ekisinga kwa tugende mu geena naye tetujja kuwuliriza Katonda kyagambye. Mwoyo mutukuvu atuluŋŋamiza atulumiriza nkitegeera but we won't. Olaba njala kuddamu kibuuzo kino nga mpunzika
ddala ekibi ekitasonyiyibwa kyeki? Answer. Ekibi ekitasonyiyibwa okusinza ku bwino gwe tuzudde mu Bayibuli kyekibi kyonna kye tugenda mu maaso n'okukola okutuusa lwe tuba nga tetukyawulira Mwoyo Omutukuvu ng'ayogera gye tuli. Nga ne bw'ayogera tokyamuwulira. Kwegamba n'olutalo nga lwavaawo olulyo lwandibaddewo ku mitima. Olaba nze mbuuza muli amazima Mukama ge yakakubikulira okola kinago agakubikulidde, but what are you doing with it? Ogakkiriza oba okyagaganye? Awo bayinza okugamba nti nandigagoberedde naye olutalo nga lunene, ab'eŋŋanda ab'emikwano bagenda kundaba batya? Ab'emikwano bayinza obutantegeera. Let me tell you, bayinza obutakutegeera. Bayibuli ega nti abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye. Wayinza okuba nga waliwo olutalo nga n'abakwetolodde oba oliawo bagamba kwegamba olaba nga bambi bayinza okuvaamu. There is a sister of mine recently yagenda n'ategeera amazima n'agagoberera ne bamubatiza mukazi wattu ne bagoba ku mulimu we yali akolera. Era Mukama singa teyamutemera kkubo walala oba yandibaddewa, but I know ekirungi nti bw'oba omaliridde okugoberera Katonda always has a way for you. In every difficult, Christ has his way prepared to bring relief. Aba n'ekkubo lyategese. Niye olutalo lusobola okubeerawo. Lutalo lunene nga Katonda akuyita ku ngeri ku luuyi ne Sitaani naye ng'akuyita ku luuyi olulala. God is pulling you for the truth. The devil is pulling you for deception. Weebuuza nondewo ki? Olina olutalo mu birowoozo luli awo. Kati nno kankubula engeri gy'osobola okuluggyawo. Emirembe oba ogyagala. Bino bibiri eno doozi gy'oba okozesa. Lino ddagala tolisasulira lya bwereere. Ekisooka owaayo byonna eri Yesu. Bw'onaamalirira n'owaayo byonna eri Yesu ogenda funa emirembe ku mutima gwo, mu mwoyo gwo. Ne bw'onaaba nga ekyamazima kiri nti ensimbi tolina, ne bw'onaaba oyavuwadde, naye you will have total peace because you are in harmony with what God says, and that is more precious than all the riches of the world. Okubeera nga mu bulamu bwo ossa kimu ne Katonda kikumi ku kinnaakyo is more precious. Naye waliyo engeri endala lwakubayo yakabenje gy'osobola okufunamu emirembe, kwe kukola ekibi ekitasonyiyibwa. Koseesula 4 Olunyolo 17 lugamba nti Efulayimu yeegasse n'ebifaananyi mumuleke. Era omuntu asalawo n'agamba nti nze maliridde nja tambula nga nnyo sigala wange paka kufa. Era n'aba n'emirembe gye eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu nga takyaliwulira ne bwe limulumiriza. Omusanga nga amaliridde nja kusigala mpumula ku Sande paka lwe ndifa. Eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu nga lisigala lyogera naye nga takyaliwulira nga yeefunira emirembe gye is continuing. One of the ways of securing peace here on earth is by committing unpardonable sin. Kuba omuntu akoze ekibi ekitasonyiyibwa, eddoboozi lya Mukama ne liba lyogera gy'ali aba takyaliwulira. Kyova olaba Yesu ali mu kukowoola mu kiseera kino ng'agamba mufubenga okuyingira mu mulyango mufunda, kubanga mbagamba nti bangi abalinoonya okuyingira so tebaliyinza. Now is the time. Kino kye kiseera si ekyenkya. Mukwano gwange, you don't need to resist the spirit in the coming future. Tolina. It's now when you need to respond to the calling of the spirit. Mwoyo Mutukuvu essaawa zino ng'ali mu kulungamya tifuluma Babuloni. Mwoba ofulumira ng'ali mu kulungamya genda obatizibwe, genda obatizibwe. Kubakkiriza n'abatizibwa alirokoka. Ng'ali mu kulungamya nti komya okwambala bw'otyo gwe omuwala, komya okulabika bw'otyo emimwa, komya okugitintinga oba enjala oba feesi, ng'akyakuyita essaawa zino ng'akulumiriza. It's when you need to make a choice. Era omusajja oyo yali ameganye ne Katonda ekiro kyonna ayitibwa Yakobo. Bwe yakoma okumegana ne Katonda, Bayibuli eraga omusajja oyo yafuna emirembe. Oyinza okuba nga obadde olwanaga ne Katonda nga waliwo amazima gakubikulidde naye ng'okyagaanya okusalawo. Nze nkusaba mukwano gwange olwaleero, make a complete choice, total commitment to Jesus who committed all his life for your sake. Nga ne bwe yawaayo obulamu bwe ku lulwo, naawe bumuwe bwonna. Amazima gonna gakuyita okugondera, salawo otambule naye. Okimanyi bulungi nnyo, all the way to heaven. Katuwombeke tusabe tumukwasa obulamu bwaffe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, obubaka buno bw'otuwadde bukulu.
nsaba osigale ng'omwoyo akola omulimu ogw'okukakasa nti abantu bategeera bulungi ekibi ekitasonyiyibwa kye ki. Abantu baleme okugenda maaso n'okukola ekibi kibamanyi nti kibi, baleme okugenderera okugenda maaso n'okwonoona etteeka lyo oba okulimenya. Mukama nkwegayiridde tuyambe wonna wonna mu bulamu bwaffe tukyalemeddwa okusalawo, tumalirire okusalawo. Tukwase obulamu bwaffe mu bujjuvu, tukomewo gy'oli mu bujjuvu, tuleme kwerekerayo we wabaawo akabi konna mitima gyaffe, wabaawo kye tukola mu maaso g'Omukama ekitali kituufu, omwoyo wo ng'atuluŋŋamya ng'atulumiriza, tuyambe okusalawo okukwasa obulamu bwaffe mu bujjuvu. Era kitaffe emitima gyaffe tugikwasa. Mukwano gwange ali mu kulwanagana n'okuva ku sigala, ku mwenge, ali mu kulwanagana n'okuva ku ssande awumule ku ssabbiiti, omulala ali mu kulwanagana na kugenda kumubatiza. Ssebo taata yamba musobozese okukola okusalawo kwenkomeredde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo. Weewale nnyo mukwano, weebalye ddala kubanga obadde naffe. Ekyokuyiga kyaffe ekiddako ku bunnabbi obw'essuubi kijja kuba ekyuma kya Katonda ekyoza. Kye kiriwo ekyo. Ekisa kya Kristo mukwano kyeyongere gy'oli. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa.